waliwo ekibuuzo abantu kye babuuza nkiraba mu comment si buli kaseera nga bagamba neffe tusobeddwa kati ani musumba omutuufu mu ggwanga lya Uganda ani abuulira enjiri kati banene waliwo abeddamu wansi awo musumba omutuufu ye Pastor Tom Mugerwa emutundwe era kati ffe omusajja abuulira enjiri yekka mu Uganda ey'amazima ye Pastor Tom emutundwe. Njagala nziremu ekibuuzo leero oveewo ng'otegedde musumba ki omutuufu mu ggwanga lya Uganda wajja olina okugenda osabire wajja olina okunywerera ofune ekigambo ekituufu. Waliwo omukwano gwange bamuta Frederick Lugonvu akola ku BBS Telefina ali ku soloti eyo era w'amaanyi ku social media. Frederick Lugonvu mukaba akuwa omukisa wonna Frederick wooli amanyi okugamba mwana wa maama mwana wa taata nange nze kugamba nti mwana wa maama mwana wa taata. Pastor Tom si asinga okubuulira enjiri mu Uganda. Pastor Tom okutumiddeko mukama akuwa omukisa nemenye okwogerako gy'oli oba okwogera ku linnya lyo n'obuweereza bwo naye bino mbiraba ku social media abantu nga bamentioninga erinnya lyo era weebala omulimo gwonna gw'okola n'abasumba bwenna mu Uganda mwebala omulimu gwe mukola buli omu musumba buli kanisa ntuufu ebuulira ekigambo weebale. Tewali musumba mutuufu ne Pastor Tom Mulimba si asinga okubuulira enjiri. Abalokole just bamalaaya. Abalokole bamalaaya. Omanyi lwaki omentioninga Pastor Tom? Kubanga ye wali akabaluka leero. Abalokole balinga enseenene. Enseenene asinga ekitaala ekinene gye ziddukira. Amasannyalaze bwe gavaako gwaddizaako ettaala gwe gye zigenda. Omanyi lwaki omentioninga Pastor Tom? Kubanga tolina mulimo gy'osabira ebiseera bino ofune akalimo dduke. Mujjukira ebiseera by'emyaka gya 2023 2025 waliwo Pastor Namutebi nkutumiddeko abantu nga baddukira eyo nze nali mu kyalo ninga tuwulira omusumba w'amaanyi mu kibuga ye Pastor Namutebi. Lwaki emizikiti n'amakereziya nga ga Christ the King amalawo emyaka 2 n'olaba nga erubaga tewagwa abakristu tebeesala Christ the King na mirembe tebagwa kubanga bobo si bamalaaya banywerera ku kintu kyabwe oba kifo oba kituufu. Naye ate abalokola abakkiriza Kristo abagenda mu ggulu tosobola kubasanga balina we banyweredde nga balinga bamalaaya. Malaaya bwe zikuggwako adduka ajja kulimba nti akwagala nga weeziri kasita ziggwawo nga adduka. Wano myaka gya 2010 2019 abantu baddukiranga kwa Abundant Life Church yabeeranga eyo waggulu Esseguku nga buli mmotoka wano mu Kampala gyeddukira. Abantu baddukirako wa Brother Loni nga Kampala wano olw'essande okulinnya Salama Road muganda wange ng'osanga obuzibu. Abantu basabirako ewa Kakande abayitirivu nga buli gwobuuza nsabira Pastor Kakande. Pastor Bujingo gwe muvuma leero olw'okuba afunye ebizibu gye mwaddukiranga. Bannange omusajja ali eri oyeyeyeye ekyekyekyekye ne muddukirako mu P5 wano wa Pastor Senyonga nga buli muntu yenna buli mulokole TV ataddeko Pastor P5 anti waliwo akabaluka. Waliwo abantu baddukira mu 77 Dogs wano wa Pastor Kayanja ku Miracle Center nga gye baddukira. Omwoyo gw'obwamalaaya tulaba nnyo mu Bayibuli nga mulimu Yesu Katonda ng'agamba nti Isirayiri eyenze n'obuuza nti okwenda kyeki bwe butanywera ku musajja omu bwe butanywera ku kintu kimu omutima gwo ne gubeera nguwankawanka. Omwoyo ogwo gwe mwoyo gw'embwa kubanga embwa buli kaseera ebeera yasaamiridde bw'eti ewankawanka buli kimu ekiwunyako amakanisa mugenda muwunyako mawunye. Kati lwaki mentioninga Pastor Tom? Kubanga olina emizimu obuzibu obugenda okuva nti Pastor Tom gwe muwaana leero olwali mugamba Bujingo yawasa omukyalo owo era mufu nnyo tategeerekeka n'enjiri emu agidduka kubanga tulina abantu abatazimba bwakabaka. Musumba Saala agamba we don't have kingdom builders. Abantu abazimba obwakabaka Abaganda bagula certificate bawuliriza CBS balaba BBS bakiika emmengo oli alanya oli agula olubugo agula ekintu ekiriko ekifaananyi kya kabaka yenywereza Buganda. Abalokole lwaki bagenda kufanalu kufuna byamagero ojja sangayo abavubuka emitwalo egi nga bonna tebalina mirimu bakava ku campus oli agufuna tadda. Lwaki Pastor Tom omuwaana leero? Kubanga oliko omuzimu ogenza agugobe. Musajja tuwamala okugoba n'owona ng'odduka todda.
muleseewo amakanisa gali mu kubonaabona tuve gana amakanisa amanene ge tumanyi mega churches waliwo amakanisa mu kyalo ng'omusumba abonaabona na buli kimu n'abonaabona ne rwenti n'abonaabona ne school fees n'abonaabona n'emmere gyali ewaka n'abonaabona n'ebizibu eby'enjawulo ng'abalokole batudde oyina ekkanisa yakusabira n'obeera bulungi kasita wabeera obulungi n'oddukira mu makanisa amanene kubanga ge gaggula ediyo lwaki omuzimu ogw'amaanyi gwe walina tegwawonera mu mega churches omuntu bw'amala okuwona ng'adduka Pastor Tom ng'avaayo ng'agenda ku gundi wano ku watoto kubanga wali abantu ba kilasi ye kati olwayo Pastor Tom omuwana kubanga oyina omusambo ogukulemeddeko oyagala agenda agusomese oguyige ogende ogukube kasita guwona n'osumuluka n'ekino nkibakakasa tewali musumba w'amaanyi ekkanisa eyimirirawo bwe waba nga waliwo abazimba ekkanisa eyo omukulembeze anywerera ku bantu bakulembera n'abantu bakulembera banywerera ku ye bw'oba tosabira Pastor Tom nga mu ssaala zeezo abalokole balinga bannaddiini balimba bw'ozaala omwana mwebale kunsabira ani yakusabidde bw'oba kusanga ku ddwaliro bannaddiini nga baga katugende tusabeko ani asaba temusaba mulimba Pastor Tom leero wamusabiddeko lwaki mukoza kubanga mulaba nnyo mu komenti mumwogerako Pastor Tom wamusabiddeko bw'aba Pastor Bugingo yafuna ebizibu yabifuna kubanga temubasabira mwagala mujje mufune ebyamagero mudduke setaani bw'abalumba nga mutandika bajerega olowooza Pastor Tom Katonda wano wansi w'enjuba omwana w'omuntu asobola okukola buli kimu tewali musumba atasobola kwenda tewali musumba atasobola kuloga oba kufuuka nnabbi wa bulimba Yesu bwe yawonya omukazi yalina ekikulukuto yagamba nga mpulidde amaanyi ganvuddemu kitegeeza omukazi oyo yalina ekibamba nga kibi nnyo olaba Yesu awulira nga poshoni y'amaanyi ge gakendedde ate bwe yavanga awo ng'agenda ku lusozi ng'asaba aleme okubeera omukalu ali empute kati omusumba Pastor Tom oba Pastor Kayanja oba Pastor Senyonga oba Pastor Sara Mikisa Gyensabira oba Pastor Asha oba Pastor Aaron Entebe bw'ojja n'ebibamba byo emyaka bwe gitambula afuuka mukalu kubanga abantu tebamuzzaamu mafuta tebamusupportinga spiritually tebamusigira kisa tebamwagala bazze kuwona bizibu byabwe batambule bagende abasabiranga wa Pastor Bugingo balagawa abasabiranga wa Pastor Namutebi balagawa P5 yalagawa omwoyo gwembwa guli mu balokole kati olwa mwe postinza mu Pastor Tom yasinga okubulira enjiri nedda mulimba mwagala bizibu byamwe biwone bigende mwana wa mama mwana wa taata ne bwowona ekizibu n'otambula n'ova mu kanisa n'ogenda ekizibu kijja kudda with the time kubanga Bayibuli egamba nti omuti mu Job omuti bwe bagutema ne guwulira akawoowo k'amazzi guddamu ne guloka ekizibu kyekyo kye wawona n'odduka mu kanisa n'ogenda gano mazima kigenda kuddamu kikomewo buto kyova olaba ekkanisa zirakinga kye bayita total deliverance kyeki kwe kuwonera ddala there is good fair better best excellent and abundance lwaki abalokole tutuka mu kigambo kye bayita abundance nti tukoma mu makkati oba okyafuna dozi y'eddagala kasita ofuna akalimo toddamu kusaba kati gwe yali awana Pastor Tom kasi asaba muzimu ne bugenda toddayo ate ng'olinda akabaluka ekkanisa bw'emala okugwa kubanga eba ejja kugwa lwaki mba ngamba nti ejja kugwa Pastor Tom si yasoose Pastor Bugingo si yasoose amakanisa gabaddewo amangi abalokole ne baganywa n'ebizibu byabwe n'emmandwa zaabwe n'emisambwa gyabwe kasa gamala okugwa nga badduka nga bagenda ewalala ate nga balina ebizibu ebipya ate abasiraamu ne basigala nga batusinga kyokka ate nga ffe tulina amaanyi agasinga kuba tulina Yesu Kristo w'e Nazarethi bw'osoma Revelations 9:11 waliwo omuzikiriza there is an angel of destruction a destroyer bw'osoma Exodus chapter 12 waliwo omuzikiriza oyo atambula ng'atta ng'abba ate ng'azikiriza amakanisa n'amafamire gaabwe n'abasumba baabwe kati gwe oyo omuzikiriza ali mu Revelations 9:11 omuzikiriza ali mu Exodus oba okuva 12 ekkanisa agyetooloola buli lunaku ebbanga birigenda lyetoola n'omusumba gw'omuyita ow'amaanyi agwa nga muddukayo nga munoonya omulala kuba muli bamalaaya kati mwepostinza Pastor gundi era ze Pastor gundi kubanga oyina ebizibu tonnafuna mulimo okuŋŋaanira ku ffenalu kubanga oyina ebizibu
kasita omala ofuna akalimo todda abalokole gwe muzehe gwammwe kasita mumala ofuna ebirungi temudda nga mwekweka nga mubula abasumba nga basitwagolinga n'obulamu bambi nga batuuka balemererwa kati omubiri gwa Kristo ne gugaana okukula ekkanisa ya Kristo nebeera buli kaseera nga nyimpi tewera tegasa amakereziya ne gatusinga n'amakanisa gatusinga ekirala bino bye bintu omulokole byateekeddwa okukola everyday oteekeddwa okusabira eggwanga tulagirwa buli lunaku okukola Katonda byayagala byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu Katonda atugamba tusabire abakulembeze Museveni omusabira opinga mupinge Museveni kino kimulemye eggwanga limulemye Musero mugwagwa talina magezi go buli kimu okiteeka ku Museveni kitaawo nga yalemererwa kitaawo yakola ki mu nsi kubanga tetusabira abakulembeze tetuyimusa ggwanga lyaffe maaso ga Mukama nankubadde omukulembeze tomuwagira oba yakubba oba wagira Kyagulanyi oba ani tegeera kino nti Katonda akulagira okumusabira ku makyafu n'amagezi lwaki obuyaye bungi mu ggwanga n'ensi zaffe tezikulaakulana abantu abasaba Katonda ku makya nga bava ewaka ne kawungeezi batono abantu bazimbula buzimbuluzi tebazimba oteekeddwa okusabira Isirayiri oteekeddwa gisapootinga mbi ensimbi kubanga ekyo kyatulagirwa genda osome Psalms 137 5 ne 6 nti Yeruzalemi bw'ogyerabira ogenda kubeera munafu mu mikono gyo n'akamwako ate tulwana n'obulamu n'engalo zaffe Katonda ayigiriza emikono gyaffe okulwana tojja kulwana na bulamu nga tosabira Isirayiri ekirala supporting ekkanisa yo sabira omusumba mufeeko naye nga bwafaayo nga Pastor Tom bwafaayo Pastor Bujingo bwafaayo Pastor Kayanja bwafaayo Pastor Sarah bwafaayo Pastor Aaron bwafaayo Pastor Bweyinda Pastor Bugembe buli musumba yenna to mention but a few nebe soogedde Pastor Mukutulanjegere bonna nga bafaayo mubasabire kubanga nabo balumbibwa bantu musumba sookwata embizzi nange Dr. Tiensha sookera nga ndi musiyazi nsabira bw'oba ofunye kasente empa kubanga ffe twamanyira kuweebwa buweebwa tetugaba tulinga binyonyi kasita kiwulira omuntu nga kyasama tulinga bamasiikini tuteza akasowaani awo tufune abalokole balinga bannabyabufuzi wano mu 2 gumu abantu baali bafiira ku Besigye 9 baali bafiira ku gundi ku Kawanga Semwogerere kati Kawanga bamwerabira dda Besigye bamwerabira dda kati bali ku Bobi Wine kati gwatalaba ku Besigye olowooza Bobi Wine bamwagala nnyo nedda abalokole abantu bagenda bugenzi na kiriwo Dr. Tiamale bino mbibagamba buli kaseera omusumba asinga obulungi mu Kampala ne mu Uganda yoyo gwosabira yoyo gwoteekamu ssente zo yoyo gwomanyi nti ye musumbawo ayogera n'owulira ebyo by'okuzungu olina amakanisa 6 okeera ku makya n'osabira eno n'odduka n'osabirako wa Pastor Tom kubanga onoonya ebyamagero ne bw'onaabifuna tebijja kuba bya lubeerera kubanga tebirina musingi kyova olaba kye bayita total deliverance kibula Yesu ofumbiddwa naye obufumbo bulina otambula emyaka begiweerera nanga obufumbo bugwa kubanga wabufuna mu mankyolo tebwanywera ku mazima tebwanywera mu butuukirivu abalokole mbagamba bino kubanga siga nti mbawala no bampala n'amakanisa gammwe wabula Katonda ampadde chance okubaako kyenjogera nange n'ekkanisa gye nsabira omwoyo gw'amalaya gutuveeko sabira eggwanga sabira omusumbawo munyweze abasumba abasitwagulinga omusumba mugwateko ku baana muweerereko abaana musabire bakazi baabwe setaani omusumba ayinza okuba ow'amaanyi n'ayita mu mukazi we n'ayita mu baana n'ayita mbaweereza mu kkanisa n'abakuba kkanisa n'egwa kasita egwa nga balokole badduka ebyo tubirekeraawo tusobole okuzimba obuzibu bwa Kristo nange Dr. Tiamale bw'oba osobodde nsabiraako kuba nange ndi muntu nkyalina bye neetaaga nkyalina ebinwanyisa na n'obunafu bwange bwe nkyakola ki Mukama bw'omukisa mwenna waliwo omwami ekirala bwe tuba tunaazimba ensi yaffe tweyigiriza okubeera aba whistleblowers ebimu ku bikulaakulanya ensi z'abazungu kwe kufaayo n'okuzimba ensi zaabwe mu mutima gwabwe nti omuntu atya n'okusuula ekipapula nga tewali amulaba naye ate wano bulaba tewali akulaba osuula ekipapula awantu wonna tufuuke ba whistleblowers eyaleeta idea eyo mu ggwanga lya Uganda era agibunyisizza ye mukulu Musa Kajoba agamba era nange nkugamba leero fuuka whistleblower zimba ensi yo lopa ekigenda mu maaso ekitali kirungi reportinga ku poliisi kyolabye nti si kirungi beera mukulembeze muntu wa buvunaanyizibwa afaayo okulondoola biki ebigenda mu maaso mu nsi yo tojaabya gizimbe fuuka whistleblower bwe kiremerera tukitwale wa Musa Kajoba owa Uganda Whistleblowers Association tufune obuyambi
otherwise ebintu byokwabyanga ensi zaffe ne tuzizimbulula ate ne tuzigeraageranya ku nsi z'abazungu si kirungi. Beera whistleblower ki ekitatambula bulungi, gavumenti kikyekola, omukulembeze waakola ki, byonna birondoole tuzimbe ensi ennungi. Mbalamusizaako mwera.